The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gwe munaga twegaseko olunaku olwaleero lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa kubiri omwaka 2023 nze omumbejja Luwum Lilian program gy'oli mu kulaba ye program The Voltage era nga tubeerawo buli lwakutaano ssaawa emu ey'akawungezi okutuukira ddala ate ku ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ensonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka ensonga ezikwatagana ku byenkulaakulana n'embeera z'abantu n'ebirala bingi nnyo ebiba bikoze amawulire ate mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. So n'olunaku olwaleero munnaye tugenda kubanga tulina ensonga ez'enjawulo ze twogerako. Olunaku olw'ejjo yabadde Janan Luwum era nga munnange ebijaguzo bino byabaddewo olunaku olw'ejjo. Ekkanisa ya Uganda nayo bajaguza ati olunaku luno olwatandika okujaguzibwa mu mwaka gwa 2015 lujaguzibwa okujjukira Archbishop ono Janan Luwum yafa oba eyattibwa eyali omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo nga bwe kigambibwa Idi Amin Dada. Ebirala bingi nnyo abakulu benerawo mu studios bwe tugenda okubanga tubyogerako, so gwe tulakalira ate osobola okubanga owoomera program ey'olunaku olwaleero, osobola okubanga oteesa obanga ate obeera kitundutundu ku programu eno ng'ogenda butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook ate osobola okubanga oteesa bulungi nnyo ekiteeso kyo oba comment yo nja kubanga ngisoma nga show tenaba kubanga ewunzikibwa mu studios situddemu bwomu ndi n'omwami Otebe Robert Prince ayongerako n'erya Total Man ono nava mu kibiina ekya National Resistance Movement yamaze dda okubanga atwegatako okwo nno kwessa omwami Robert Mayanja Wels ono nava mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Olunaku olwaleero bwe tugenda okubanga tukola programu yaffe okutuukira ddala ate ku ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Mutusonyiwemukko tutandise kikeerezi naye wetulinya okubanga ate programu eno tugibatuusaako okutuukira ddala ate ku ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Kansoke namusa ku bagenyi baffe ab'olunaku olwaleero ate tutambulira awo bwe tutyo mpola mpola. Ngenda atandika ne munna NRM nekanekanye mu t-shirt y'ekibiina mpozi kati mwogera mutya tova ku main oba tova ku baloti tova ku main byonna byaffe namusa kuba tulaba byonna binyweza mwami Museveni kubaawo webale okunsoosa era webale okunsosowaza mumbejja abatulaba abatugoberera ku voltage mwasibye mutya ne basebo ne banyabo abakadde baffe mwenna mukulike wiche nayo gye twalimu okuviira ddala ku Friday twakoma okubeera wano embayozayoza abafunye ebirungi mwebale kubituukako
muyogeyoge badde ndaba Makerere waliyo abafunye abatikiddwa abayizi bagenda maaso n'okutikkibwa nga bafuna doctorate ndowooza misomo egy'enjawulo mwewale kubanga musoma abafunye ebizibu nammwe tubasaasideko era tusaba Katonda asobole okubibavuunusa mbe nga mubiyitamu bulungi. Amanya nze Otebe Robert Prince totoma nalo lyange mwami Lilian ne batugoberera ne ogufo gwe bampadde awo era kati nze mwogezi wa NRM Soldiers Network. Soldiers Network? Yes. Be bakola batya ate abo? Ate omwami gwezi wa UPDF wamujeewo. NRM Soldiers Network tujja kukiro kinga mu maaso jja kubayita ne mawule mbeerewo ate nse tutegeere fe baani. Okay. Bagoyiza shenungi simanyi bamanya lwaki yekanzeemu. Ante Soldiers Network. Ate nga nabo balina musajja Muganda. Ate nabo balina power 10. Power 10 ya soldier. Kubanga otwegaseeko mwami Otebe era tukuyezaayoza olw'obuwanguzi obwo bw'otuuseeko ogufa ogwo gw'otuuseeko guba kugonnomoddeko kati tukusabira emirimu ate bale kunteekako makubo gavumenti yawo ntumulabanye ku TV ku voltage ngala tumwatandika okubanga ekitegeeza nti voltage egobererwa era emirimu gyayo gifuna recognition. Badde basitula okugamba nti gweyogereko nengamba naye gwani atula mu ntebe Besigye mwatula n'otafuna bifo. TV kivu because digital bamuwe toyongerako birala. So nange mbasiima kubanga mumpa guno mwaganya ate nange ne baneesiga okumpa ogufa ogulira. Weewaawo kirungi nnyo ekyo ogufa ogwo gw'otuuseeko ffe katukusabira emirimu gitambuze bulungi nnyo na wano ku voltage tujja kusuubira ebibala ate ebisingawo. Mwami Mayanja lamusa kubatula. Njagala kusooka kuyozaayoza munnaffe agudde mu bintu sisobola butamuyozaayoza kubanga ali mu generational politics era nze ngamba nti twalwawo dda ekitera okumalamu amaanyi kuyate kuga nti jjajja tuva ku main kati nomboza gwokululagawa nandibadde ndowooza nti wandibadde omuga nti jjajja dde bali kuba kati abazzukulu kati tukoze eki tusaana okubeera abasika naye njagala kuyozaayoza muganda wange ow'erinnya Robert nkwagaliza ebirungi mu kibiina kyammwe ekyo ekya NRM gwe bubanga Katonda okwolesebwa yakukuyisiza eyo era nga n'obuweereza yabukulambikira eyo genda maaso oweereze eggwanga lyo n'ekibiina kyo n'okukkirizako. Basebe ne bannyabo nze Mayanja Robert muzzukulu wa Mukajanga mukama wange omukulu w'ekika omukulu w'essiga Mukajanga mu mamba Kakooboza yantumye nkusabe tunzikirize nange ensonga eno yadde nga tetulese sente za birango economy tetutwala bulungi. Basebe ne bannyabo ennaku z'omwezi 17 18 omwezi ogwokusatu tugenda kuddayo nate ku kyalo Buyonga eyo nno we wali ekiggwa kya omutaka Mukajanga oyo ffe abalina omusaayi gwe ogututambuliramu twasalawo okumusosowaza twasalawo okumutumbiiza kubanga atuwa ebirungo bibiri atuyigiriza obuweereza obutaliimu kwebalirira ate atuyigiriza okubuuba amazima kakati atuyigiriza okwagala nnyo Namulondo ne Kabaka waffe. So tugenda kujjukira twasalawo okujjukiranga obulamu bwe n'obuweereza bwe nga ate tujjamu ebyokuyiga eri omulembe oguddako. Ku mulembe guno olukiiko lw'abavubuka mu Ssiga lwe luteesiteesi ku lukiiko olwo ndiko ng'owa byamawulire ate ku Mutuba ndi wa byabuwangwa. Kakati basebe ne bannyabo tutegese youth camp ennaku ku kasiki k'ebijaguzo bya Mukajanga tutegese youth camp tutegese omupiira tutegese ebintu bingi ekifo ekyokubeeramu ng'ennaku z'omwezi 17 18 omwezi ogwokusatu kyekiggwa kya Mukajanga ekigwa kya Mukajanga e Buyonga. Va mu bulimba bye babanyumiza Mukajanga ali bwati yali abantu jangu ofune information etaliiko nfuufu okuva ku esebo. So basebe ne bannyabo tugenda kubeera eyo era ebikujjuko mu lukiiko luteesiteesi kwendi ensonga lwaki mukama wange
nsabye okuyisa akalango kano basebe ne banjabo n'esimu okubeera ku show eno akawungeezi kolwa leero weewaawo ndowooza ate obubaka obwo mubuwulidde ennaku z'omwezi ogambe nga 17 tulina akasiki kaliko public clean up kaliko youth camp health camp kalimu ekyoto bintu bingi nnyo betugezaako okuteekateeka okulaba nti abantu bategeera ensonga eno abantu babadde bategedde nnyo ebibi naye si kyangu okusonsoola okulondobayo obeere omumba wa Ssaabasajja Kabaka ate ow'enkizo so twagala ensi etegeere history y'amawanga agakulaakulanye babyogera byonna abayijamani tebasobola kwegaana Hitler naffe tetusobola kwegaana jjajjaffe Mukaajanga because ffe tukkiriza nti yakola ebyannaggwano bingi tetwandibadde na Namugongo singa teyali Mukaajanga ate Namugongo yeteeka Uganda ku maapu ensi yonna ennaku z'omwezi June eba etunudde wa mu Uganda naye ffe tulowooza nti ate bandisoose wa Mukaajanga nga tebannagenda Namugongo kitegedde ensonga lwaki abakatuuki balina Good Friday Yesu lwe bamutate bagiyita Good Friday excellent kati ne Mayanja oli omwami yatta abantu kati Namugongo era ne mu psychology bagamba nti ensigo bw'ogiteeka mu ttaka okumera esooka kufa singa Mukaajanga teyakikwatamu obukulisitaayo singa tubunyumyako bunyumya nsanyusa nnyo okubanga mutwegasseeko olunaku olwaleero so gwatulaba nkutegeeza butegeeza nti tuli butereevu ku peji yaffe ya Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook gyemikutu kusobola okuba nga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe eri Alternative Uganda so munnange nkusaba likinga pages zaffe atufollowinge wonna ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube nkusaba subscribing ku YouTube channel yaffe ate munnange tusobola okuba nga tutambuliramu osobola okuba nga ate oyongera okuwomerwa programs enyovu ze tulina tugenda kuba ate tuyitaayita mu wiiki nga bwe batambulidde abakulu b'ennyanda mu studios nga tetunaba kuba nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero tutunuulira byakuyiga ku Archbishop Janan Luwum eyo nonno munnange yazaalibwa mu mwaka gwali gwa 1922 ate n'afa mu 1977 era nga yafiira ku gy'obukulu 55 omukulu ono oba Archbishop ono munnange yali musomesa naye ng'emirimu gy'obusomesa yasalawo n'agiteeka wabbali ate okusobola okulaba nti agenda okuweereza Omukama Katonda era nga ebintu bingi nnyo bye yakola so weyafiira oba weyattirwa munnange yali Archbishop era nga yali yalondebwa okubeera Archbishop mu mwaka gwa 1974 so obwa Archbishop obwo yabumalirako ddala emyaka 3 naye munnange olugendo lwe ne lukoma mu mwezi gwali gwa February mwaka 1977 so tugenda kuba tuyitaayitamu ku ebyo ebimu ku bimukwatako njagenda maaso n'okubibawaawo mu maaso mpola mpola era n'olugendo lwe munnange bye yakola munnange yali musajja ateetiririra era nga ensonga bwe zaamulumanga munnaye ndowooza ye yavangayo n'agamba waayi ebinyigiriza sijja kubireka bigende bwe bityo enja kubanga mbyogerako kigambibwa nti okuttibwa kwe munnange yali agenze ku deliveringa note nga protestinga eri omukulembeze eyaliko ekiseera ekyo Idi Amin Dada nga munnanga protestinga ku arbitrary arrests killings and n'ebirala bingi nnyo ebyaliwo ebiseera ebyo so munnange obulamu bwe ne bukomekerezebwa bwe butyo so tugenda kuba tukuba tooci mu bimu ku ebyo byasobola okuba nga akola biki ebyokuyiga ebikulimu abakulembeze bo bayizeemu ki waliwo abamu abagamba nti ebyaliwo nga munaye tannaba kubanga attibwa biringa ngambo bye biriwo kati so tugenda kuba tuwulira okuva eri abakulu b'ennayo mu studios bo ensonga eno bajogerako ki naye nga tetunaba kutuuka waawo kabasooke batuyitiremu wiiki yaabwe nga bwetambudde na biki ebibakoledde amawulire ntandise naawe mwami Otebe paka leero bingi ebibadde mu mawulire naye wali tunokolayo byetulaba nti oba oliawo byakutayo onye abantu mubabiri oba oliawo nange kenyini kabyogerako gundi palamenti eri mu lusirika naye nga sipiika yabatuma okulaba nga balondoola emirimu gavumenti gyerina okukolera abantu baabwe naddala parish model era tulabe nga ba MP abamu abasinga bakaaba nti parish model tebamulabako
eyo nanaji bayitaayita sente zimu ziri ku akawunti abantu tebazifuna bamu bagamba obukwakulizo bungi beebuuza nti ate kati obukwakulizo obwo abantu banajjayo batya sente za parish model so bingi nnyo ebikwatagana ne parish model abaka bafunyeko n'omukisa okulaba nti ng'ogyeko parish model bacekinze emirimu gya gavumenti emirala bagirondodde so twalabyeko badde ntunulira wano e Rubaga omwami Aloysius Mukasa yakyaliddeko gu deputy RCC Anderson Bulola oyo y'omu ku whistleblower abagamba nti parish model tagenda bulungi mu Kampala engeri gye bamukutemu esi nnungi era baliwo bakonaganamu ne gundi n'ono omukyala foko person wa parish model Ajatina Bisere era president navayo n'agamba n'alagira gundi minister wa local government Rafael Magezi nti batuule ne RCC deputy RCC ne Mwami Galabuzi yakulira parish model mu Uganda yonna ngamba tule balabe so ne bakolamu ku nkyukakyuka ezaaliwo era kati bwe twogerera nti kati luli nga Kampala amanyi Kampala mutono naye ate munene naddala mu administration ng'abantu bonna balina okugenda ku City Hall gye basanga focal person we Kampala wa parish model naye kati enkyukakyuka ezaakoleddwamu kati ne Makindi oba mu division center bataddeyo ba focal persons oba bagenda okuba nga bakulira parish model ezo naye nga balondula ne town clerk so wane Makindi batwadde Mwami Joshua kati ye focal person wa parish model mu Kampala amini Makindi so tetukyagenda kati ku City Hall nga buli kimu kyakitwala ekyala ekikoza amawulire obubbi okuvera gunda abakozi ba gavumenti bwalabiddwako mu ofisi ya prime minister nga ebimu ku ebintu ebyali birina okutwalibwa e Karamojja kulaba nga bijjuna abantu abatalina mwasirizi ate byasangiddwa e Namusindwa ne mu district endala eBugisu kati nga abantu beewuunya baate Karamojja kati ate bamugira paka yatambula okutuuka naye nga kyewuunya ate kiswaza nti abamu ku bantu abateeberezebwa kuliko ne maama wa minisita Mulamba atwala ensonga z'e Karamojja so ekyo tukivumirira era nebaza gundi Face Mukanizi ono nga ye permanent secretary omwandiisi omukulu mu office ya prime minister yabadde whistleblower era yagambye bo tebajja kukkiriza bubbi obwo abantu balina okubayamba ate omuntu omu akwata ebintu by'abantu abatalina mwasirizi ate nakola ki ate n'atwalira abo abamunonyeza akalulu abakola ki abakuuma akalulu ne babawa amabaati era kiri Namisindwa bagamba kati buli omu alina ebbaati eryo agenda alijjayo ku nnyumba gy'abadde aserese so eggulu eryo badde lyamagera kati likyatambula era kati poliisi etandise ogwayo gw'okunoonyereza naye twaga abantu ng'abo palamenti bino byegamba tujjamu obwesigane badde esokera ku bantu ng'abo abaswaza ekibiina kyaffe kya NRM kuba buli wobba ekintu ky'abantu ng'ekikumi gwe n'okyediza nga famire NRM obugamba batekola ki ebanga etakola so ndowooza nze sigenda kwongerako nnyo ku mawulire ago mpozi ekirala ababaka ba parliament we Makinde wano wetuli west ne mune wa north Kawempe bateereddwa kakalu ka kooti bawoze nga bava bweru nalyo tebateggulira amaanyi nga mu wiiki era ndowooza abantu enganda zaabwe n'abalonzi bakyajaganya nga bakimeze okwenjala so ndowooza wiki ziyantambulidde bwetyo neyanziza nnyo mwami Otebe mwami Mayanja omanyi mu Uganda tulina obuzibu ekigambo kye bayita news kyeki anyway gaba mawulire kusinziira wa wooyimiridde n'obudde bwo nga bwe busoma pozi waliwo omuntu omu yanga nti akatabo kaffe akabukedde mu 95 West Nile edition ya Sunday etuuka ku Lwakubiri naye eri bwe katuuka Waluwa abasoma Oluganda mu Arua bakagulanga akapya ntegerekese nja kutuuka awo basebo ne banyabo ensonga nze esinza okunkwatako ennyo wiiki eno byebifaananyi ebyalabise ebyalipotingiddwa omwami munnamawulire omu Benson Ng'omu prime minister wa wano n'abavubi bwe yagenzeeko mu lukiiko ndowooza mu district ya Mulu batuuze bamunaabidde maaso kata bamwefungulire olukiiko ne lutabuka ab'amagye ne batunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma
era balabye bannansi batabusa obwenkanidde awo ne bajjawo omuntu waabwe ne bamubembekereza naye omukyalo oli yanyumidde engeri obwedda gyavaawo ng'abagira atyo kwegamba naye nga ensonga eziri amul eziri mu bendobendo eryo zikwatiddwa bulungi nnyo nti bannanyinizo tebakkirizibwa kwogera emabegakaawo twalabako omubaka wa paalamenti omu kubava mu kitundu ekyo ng'akunze abantu nga bagoba eggana ly'ente nga bagazina ente ez'amawembe amawanvu gano tezirina kubeera eno nga zitambulira ku ttaka lyaffe naye zaatuuka zitya eno ye abaffe bannanyinizo be baani tusooke tuzigobe zifulume ewaffe bannanyinizo be banajja ozoogerera tunaabawuliriza waliwo bingi nnyo ebigenda mu maaso mambuka ga Uganda naddala ku nsonga y'ettaka ensonga y'abalaalo ensonga y'amafuta mu ttaka naye bannaffe basirise bwe tebalina gwe baagala akole ki abyogereko ebyo neera bye tulabye mu kitundu kya Bunyoro ng'abantu babaddenga eyo nga bakaaba naye nga mwe bannamawulire temwagala genda era mpulira nakati mumwawe omusimbi mungi nnyo mwe abannamawulire ebikyafu ebyefubutise mu Uganda okusima amafuta n'okugakola kutya enkwatagana y'enteekateeka n'abantu abandi badde bakasangwawo b'ekitundu ekyo mumwe temukkirizibwa byogerako ntegerekese so naye nze nanyumiddwa nnyo nti omanyi bagamba amazima galinga amazzi tegazibirwa kkubo Nabbanja yagenze okutwala kalyoki yasanze abatasaaga nze kyankoledde amawulire mangi nnyo of course bino ebya abalala babitutenga amawulire ebyabasewanyana namboze nani zakwesi mawulire naye sitole esinga obunene gyendi yesole ya earthquake mu Turkey ne Syria ensi eyongera okulaba obubonero obuva mu kukyuka kw'embeera y'obudde ono Musise yayise ettake ageraageranyiziddwa abatunuulizi bagamba nti ekisinze omuleeta ng'ate wa tabbu y'ensonga ya global warming ensonga ya global warming ekyokubiri okudrilinga enjazi eziri wansi mu ttaka nga tunoonya byonna ebiri wansi w'ettaka twatunuulidde ate nze mune buli wendowooza ku Musise oyo ku video ze nalabyeko ndowooza ku kino ekizimbe ekipya kye bazimbye awo okulina n'amapeera ekyo kirabika bulungi nnyo naye nina video gye nalabye ng'ekizimbe ekyo kiyiikayo munda w'ekiti ne ndowooza ku bakyala n'abaana bambi bali eyo bali aba Digital TV then ogenda okulaba akasolya kaze ku ki so tugenze okujja wano nga babala abantu emitwalo ena nga mulimu munnayuganda omukyala bamuzaala Lwengo eyafiiridde mu ntata eno naye Katonda buli lunaku atulaga omusaala gw'emputtu yaffe n'obulagajjavu eri obutonde bw'ensi kakati n'ebyo biba bikyali awo Omuganda agamba baba kyabuulirira owaabobwe ow'omunaku ng'okola ki ebyo byatuuse Turkey European Union ntegerekese naye singa byabadde Uganda ffe be batuma amabaati okugatwala ekkalamu ejja ne gasibira ebugisu so bannayuganda ensonga zino muzitwala nga za byabufuzi bwe twogera ku butonde bw'ensi bwe twogera ku butya bwe twanditambudde tulowooza nti byabufuzi naye embalayirira ng'omusana gukeera ne gwaka n'enjuba nejja omwezi ne gujja tugenda kusasula olw'obulagajjavu bwaffe abantu beeguze entobazi nalabye ejjuzi omwogezi wa NEMA ng'aga nti etteeka terikola retrogressively kakati bano baazimba tukole ki tubaleke ne tufokasinge ku bajja ekibuuzo kiri nti ensi yo bw'eneeyagala okutusasuza ye eneetunuulira ekyo etteeka terikola retrogressively ze nandiroozeza nti etteeka lya NEMA lyandibadde ligezaako okulikavalinga okuliclaiminga ebyali birambikiddwa nga ebyobutonde bw'ensi tukole ki tubizeewo ebibira tubitemye tubimazeewo nga tusimba plantation z'ebikajjo tugenda kusasula nze nali nkula nga ndaba ku UBC nga bagamba weather focus nga batugamba nti Kampala
highest zigenda kubeera 18 degrees Celsius. 18 highest. Nga 27 degrees ze Masindi, Kasese, Arua oba ne Soroti. Kakati wano lowest 27. Era nawe bwoyingira mu nnyumba yo temucha blanket za wulu ze mwagula kati muzezizika mwebika masuka ebbugu mulyeyongedde na wano naye nga tuvudde kuki twakwata forest reserve ye Namamve ne tugifuula industrial complex ate ne tugetinga excited about industrialization buli bugudo lwokwata kati luliko industrial belt nebyezikola tetubitegeera but kyoyina omanya nti buli webazimba factory it is at the expense of the environment. Tukikoze lwakubanga tuli ba poor planners abegayirira jjajja asigale nga akutte steering newankubadde nga baabu wakanula amaaso takyasobola kukola ki bino byonna tubikola ne wagenda kubeerayo mu nzungu kye bayita a moment of recall. Tugenda kusasula ate tugenda kuwaayo omuwendo munene twalabye ku kyetake amawanga amalagalo anagana n'omuyaga tubaddewo n'ensonga ey'ebuduuda landslides omugga Nyamwamba nagwo bwe gwabudda okuba tulaga yellow card ate zibeera mmeka okutuuka ku red kati yo ttaka yafunye red era nasanyuse nti amangu ddala gavumenti ya ttaka yasose neebuuza ba architect abaazimba abapprovinga plans zino ekizimbe nekiyiika kyonna ku ttaka okyegedde so bo bafunye reflection ng'omuganda aga nti omala kwekona n'okola ki ekinatuuka mu Uganda nga tulagajjala ndaba abasajja betwogera nabo aba petroleum authority nga bagamba amafuta ye blessing gye tufunye tugenda kusasula bwe tutemye budongo ne tusimbamu ebikajjo bwe tutemye amabira ne tusimbamu ebikajjo bwe tusaanyizaawo entoba ze Kampala tetulaba nti tuli mu kasana ejja kutonya. Waliwo wano omulabi waffe Ethan Mwine agamba ali Taki gyasinzidde okubanga atulaba Ankara Taki gyasinzidde okubanga atulaba naye agamba people do not want to listen to the scientific evidence about climate change. Now we have to pay with our lives until it becomes an issue to listen to. Thank you for the show. Bwatyo bwategeezezza Ethan Mwine webale nnyo kubanga kwoli naye ensonga eyo ndooza nga tugitadde ku mabbali tugenda kuba tetutandika okubaganya ebirowoozo ku mulama ogw'olunaku olwaleero nkutegeezezza olwali tutunulira byakuyiga ku Archbishop Janan Luwum ono nno bwe yali agenda okuttibwa teyali yekka yali n'abantu abalala babiri okwali Lieutenant Colonel Elinayo Odiema era ng'ono yali Minister wa Lands ebiseera ebyo kwogatta ne Mr. Obos Ofundi Minister wa Internal Affairs emunange be yali nabo weyakwatibwa so teyali yekka naye nga olunaku luno lwa Janan Luwum nga bwe kutegeezebwa batandika okubanga lukozebwa mu mwaka gwa 2015 so kati gy'emyaka 7 ng'olunaku luno lukozebwa naye nga ate giweredde ddala emyaka 46 bukyanga Archbishop Janan Luwum attibwa era nga kyenaliisenga entaana yoba we bamuziika kiri mu district ey'e Kitgum era nga munnange ono yali Archbishop owa Rwanda Bogazaire kakati ye Eastern Democratic Republic of Congo kuno kussa n'eggwanga erya Burundi. Bingi nnyo ebimwogerwako bingi nnyo biboogera bye yakola so olunaku olwaleero tugenda kuba tubiyitaayitamu era abakulu b'eneo mu studios bo bagenda kuba batubuulira olunaku luno lwaki tulukoza. Bangi nnyo beebuuza lwaki tukoze olunaku luno abalala ne bawaayo n'amannya ag'enjawulo ge baali agadde ag'abantu be baali agadde okubanga nabo bakuzibwa n'ebirala bingi nnyo so ngenda kuba mpulira okuva eri abakulu b'eneo mu studios lwaki tukoza olunaku luno. Ngenda kuba ntandika naye mwami Otebe. Lwaki tukoze olunaku luno Janan Luwum lwaki tukoze olunaku luno public holiday actually bwe lutuuka abantu mu ma offices ag'enjawulo tebakola naye fe olunaku olw'eggulo twabaddewo nga tukola anti kati tosuubira liiso kasita temyamu bweriti osobola okutomya kati bemuli maaso naye kati bino tusakira tukole ki tugende maaso tuba nga tuwulira naye gwali mwaka gwa 1849 Uganda bwe yasooka okufuna eddiini bakire foreign religion tegeeza ki mu Luganda foreign eddiini engwira era yali ya Buisiraamu yaleetebwa wano mu Uganda
bebe twasomako ba Arabs. Yes. Okay. Kakati bano bajjanga basuubuzi naye baatuuka wano ne basuubula ebintu byabwe naye kati mu 1879 baseerabidde history Bannadiini abalala bajja nga baprotestant oba nga ba Church of Uganda oba ba Anglican olwaleero wayitawo mu mwaka gumu bano bajja mu 78 bali bajja mu 79 kati n'abakatuuki ne bajja ne tuweza eddiini ngwira 3 mu Uganda era ebiseera ebyo Buganda nga bwere kati yali y'amaanyi nnyo mu kingdom oba mu bwakabaka bwali wano wali bukola Uganda olwaleero ne Bunyoro ndowooza ne Bunyoro yaliwo side eno walingawo omusajja yali aduumira mu Kajanga okukola mwami kyabadde ayogerako ekizize mabega manja kwogera ku mwami mu Kajanga manja gwatuleetedde so wano twafuna entalo z'eddiini twafuna entalo z'eddiini awo mu ndowooza mu 66 awo nga abasiraamu balwanagana baagala okulaba nga bebakola ki bebafutubala oba basinga kubanga dominating region eno n'abakatuuki bwe batyo n'abaprotestant bwe batyo naye kino kyanyiza nnyo kabaka wa Buganda ebiseera ebyo bali bamuyita kabaka Mwanga basamulekere kati bonna n'abaguba nagamba gonna sikyabaagala ekigendo kyammwe kitegedde temwazze kukola ki kuleeta biri muze kutuwamba bwambi yanagamba n'alagira nti buli muntu yenna agamba nti nze ndi Musiraamu ndi mukatyo oba ndi mu Protestant atiwe era n'alonda omusajja we w'amaanyi ebiseera ebyo mu Kajanga bali bamuyita chief executor yali atuukiriza ebiragiro bya kabaka byonna era okumanya omusajja ono yali tasaaga ne mutabani we yamuttiramu wa yali mukkiriza yali agala kukwata n'agamba mutabani we asooka aveeya n'amugamba sooka okoleki ebyo biveemu sooka wetondere kabaka tugenda kuddamu bya ddiini omwana n'agaana n'ajoyininga banne mu muliro so eyo n'abe n'eddiini bwetu yajjanga etandika mpola mpola nga tusenvula okakana nga batuwangudde twaliza awamu kabaka Mwanga bamuwangula bamuggyako ne bamuteerawo mutabani we omuto yali omuto ennyo kulaba nti yakola kiyadda ku Namulondo so kati eddiini ejjanga ejja mpola mpola kati bwe tutuuka awo tufuna obwetwaze Abangereza ndowooza basinzeko ogundi side eri ne nga batufugira ddala tutuuka awo ndowooza mu kyasa kya 19 awo kati Abangereza ne batandika okutufuga ne tufuuka protectorate oba nga tufuze etwali lyabwe kati awo tujja ne bagamba waayo ebiseera tubawa independence okakana nga batuwaddeyo ne guno archbishop ndowooza bali bamuyita yasooka bali bamuyita Erika Sabiti Erika Sabiti ndowooza yali va mu western eyo era bandooza mu western eyo so najjaawo paka ndowooza nga mu 7 awo archbishop Janan Luwum naye naakola ki wakwatire nga bakatugetugerako olwaleero naye nti lwetulaba emabegero engambe Sabiti Erika era yayita mu kusoomoozebwa naddala nti ebiseera ebyo nti ebyobufuzi abaddugavu bali bakatukwasa entebe kuva mu manga mu kufugibwa abazungu ndowooza nga mululu mungi era ne Erika Sabiti yayita mu kusoomoozebwa kwennyini archbishop Janan Luwum naye bwe yayitamu oba oli awo naye we yavaako archbishop ne bamukwatamu awo n'alagira ddala n'agamba nze nja kukola ki nja kuweerera nja kubuulira eddiini ya Katonda ate n'ebyensimbi kwateko kasandaba nga bikosa abantu nga ogambye yali musomesa wa primary naye bwe yalokoka mu ddiini ye bwe yayatula obulokozi n'agamba osomesa mbusudde wali kati kansaleko okuweereza Mukama era alina kooti gye bakootinga yagamba nti kati nfuuse mukulembeze mu magye ga Yesu era n'agamba nti ekiba kyetaagisa okufa nga ndi mukulembeze mu magye ga Yesu nja kukola ki nja kufa era abantu bambagamba nti yalagula okufa kwe so we yafunira awo kigambibwa nti yali amaze ebbanga nga atiisibwa yes yali atiisibwa kati awo yafunira wa bishop nga ne bamuwa kukulya Burundi Uganda yafe wano Rwanda ne tundu lya gundi DRC awo manyi DRC nene nnyo wali abandi mwade yonna naye DRC nene
DRC abatugobera DRC ndozo kwata Uganda 30 bogata Uganda makosa tofuna DRC emu bweti ensine nso jola bamusaleko gutuntundu guno kwa Eastern nabanga atwale yonna so kakati naye nafuna obuzibu n'omukulembeze yaliwo Idi Amin Dada nti ono yalabanga wali ebintu ebitatambula bulungi naddala nga gavumenti yebikola ekikola kwati wali obusosozi bw'amawanga kubanga Amin we yawamba Obote nti abajasi batibwa nnyo abalango n'abakyoli batibwa nnyo era nga Mubarak singa gye bakutira tebakulumba nawuwo so yalabanga kino kyamunyiiza nnyo nga alaba ebigenda mu maaso nagaza okukola kyo kuwabula ku bakulembeze nga wandika ebbaluwa wakola ki naye nga omukulembeze yaliko Idi Amin ekyamusanyuza kuba wali ebbaluwa gye yamutwalira nga ababishops abasinga bakoze eki bataddeko emikono awo nga bamugamba nti munaye ettemu lisusse abantu mubatulugunya bagamba bwe yasinga okuvaako obuzibu yasinga okuvaako obuzibu era bwe yamala okuvaawo awo bamulumba gundi makage naye mabegako awo waliwo gundi bishop bali bayita Festos something like that Kivengere yali abuuliridde ng'avumiridde ekikola ky'okutirimbula abagundi abasirikale abalango n'abakyoli olw'ensonga nti yali omukulembeze bwebale nnyo yali avuddeko so kakati kwe bafuna okuwandika ekiwandiiko kye batwalira Idi Amin nti bannaye ekiwandiiko tukyaleko emikono ffe babishopu bonna so twemulugunya naye ekiwandiiko ekyo kyamuzaalira leenya era okakana nga bamukutte nga bw'otugambye awo n'abo abaami ababiri abaminisita bombi oliemu ndowooza oliemu oyo ndowooza yali gundi omuduumizi wa poliisi yasooka mu Uganda kati bwe yajja wano ne bamuwa baminisita then ne Ofumbi so nabo baali baddiini nnyo bannaddiini nnyo ate nga basaidinga nnyo naani ne Archbishop kati ani nekyamuyo nagamba ndowooza bano bakola olukolo okumaamulako era n'atuma abasajja bagenda bakole ki bakwate omusajja wa Katonda nga bamugamba nti alina ebyokulwanyisa byakukulidde mu makage ne mu makanisa ag'enjawulo ne bwe baatuuka ekinyuma nti bwe bamugamba nti mulina ebintu byokukulidde ebyokulwanyisa yagamba yagamba mbirina era kiikino n'abalaga sapule nagamba kino kyokulwanyisa kirina kyekukulidde so naye kyekyamutaasa bamukwata ne banene bakola ki Amini yali mwami mujozi nnyo oba yali mmalirivu yayita olukuŋŋaana abantu bamagye n'agamba bannaye abasajja babano bagala kutumaamulako era nkizudde nti bakwatagana n'Obote gwe twajjako okulaba nga bakola ki era tufunye n'obujulizi okubamusuuza entebe ewooma yabagana kugamba n'Obote kennyini yakonfesses nti gundi yali mukunyambako okujja kwa Amini so n'abuuza abasirikale eringa story ya Bible oli abuuza Yesu banaye tumutte bana bagamba waayi gwalina obuyinza n'agamba bamutta omusayi guli mikono gyammwe kakati agamba tumukolere ki sekana agamba bamutte kakati ndowooza gyali zana kuzo mwezi 16 nga bw'oyogedde 7 kiteebereza okwata abantu bano kulu bakoma okulabibwa nga balamu n'okutuusa olwaleero actually kigambibwa nti bwe bamala omutta omulambo gwe ne bagusiringa bulungi nnyo mu coffin ne bagutwala ewaabwe mu kyalo gy'ava actually bamuziika kumpi n'ekkanisa bamuziika kumpi n'ekkanisa naye mbwe abantu tebamatiraga waayi katubikule tulabe bagenda okukulaba nga gyali munda musando bishop naye nga gwe bagamba nti yafudde accident nga mutuufu aliko amasasi mangi agawera nga 4 ku mubiri gwe ne bagamba wali ekikola ki ekigenda mu maaso era luli nali wali nakasole kanalimpa mukulu Mayanja nagamba sika politics Archbishop bwe bamala okumutta ensi zavaayo ez'enjawulo eziza kuteeka gavumenti ya Amini ku nninga nga Amini agamba nti bano abantu bafudde akabenje tewabaddewo omusibe omu agadde okugwa driver mu bulago baleme eggendawa mu gundi amanyi wali gundi nga kati bwe tulina CID headquarters bagiyita search bureau something gundi yaabwe we bali bajjako abantu statement so mbu waliwo omusibe omu yagala kugwa driver mu bulago kati emotoka nekola ki so bali bava abazungu ne bagamba nedda naffe katugyeyo neki n'abanoonyereza ab'enjawulo abali independent lwabadde kituufu ono yafudde akabenje Amini n'abagamba nti kyemugamba nti nammwe obubenje bwe mufuna ewammwe naffe tujje tubunoonyerezeeko lwaki mutujooga
mutuleke naffe tuteekole ku bintu byaffe. So ekyo kyateekawo ebibuuzo bingi nti lwakyaganya okukola ki okukisobola abali bogambye nti bagezako ne basumula keesi bagamba waya tutuleda kikola ki naye era omulambo gwategusaana kufuna dokita omukugu okumanya nti yafudde amasasi gwali gulaga nga nesasi limu tebezo nti yali mukuba mukamwa nelifulumira ene mabega ana gaali mugundi gaali okumanya nti bwe yali atagetinga ennyo bali abalala ba ministers be noza gaali mu kifuba kokka. So kati bwetu wekyajja netubeera gavumenti zijja nga zikyuka mpola kati ndoza okutandika mu 2013 Anglican Church yavaayo neteeka gavumenti eno kuninga nti mu butuufu abamu ku bakibishop abatalina kwirabirwa mu nsi muno si mu Uganda mukka yoyo Archbishop Janan Luwum naye tubali tukusaba at least olunaku lwo lwateka kalenda lube lunaku lukulu mu ggwanga tujjukira omuntu oyo byakolera ensi mu ddiini ne mugundi ne mukulwanirira eddembe ly'obuntu era ne president yali mubi agamba mtalako kulukuza kyovula nti abamu tebalumanyi tebanalumanya kwafe era we twasomanga terwalingako era we tugamba abantu temanya babuuza ate abazadde batwebuuza tukola amasimu ate lunaku kati nga tukola ki era abazadde abasinga bwe balaba nga abaana tebasomye nabuuza lwaki temusomye tubatugereyo teri kusoma naye nga n'abaana bennyini tebamanyi lwaki tebakoze eki tebasomye. So era baana kati tubagamba kuba omwana omusindika mu holiday nti teri kusoma olina omugamba lwaki talina kola ki kwera babibabuuza ng'ebibuuzo. So kati twatandika okujjukira olunaku olwo kuva 2015 paka olwaleero nga tujjukira omwami ono era singa otunuulira nti si Uganda yokka nazino ensi ze yakulembera Rwanda Burundi wa ne mu Bungereza eyo bateekayo ekibumbe ky'emugundi mu kanisa London eyo bagita West Ministry bateekayo ekibumbe nga bamujjukira ne Brazil Canada wa so ndowooza tutubula tumujjukira olwaleero nade ntunulya gundi Archbishop aliko kati Dr. Kazimba Mugalu Samuel ngagamba nti at least gye bamuziika gavumenti yandibadde ekifo ekyo ekiteeka ku mutindo kulaba nga kifaanagana nga namugongo naye omukulembeze w'eggwanga yeeyame neyeeyama nangira nkiwagira singa gavumenti ekikola mangu lwakati nalabeko gundi minister state minister wa gundi wa ethics and integrity yagambye nti kimu kiri mu pipeline so bajja kikolako mu bwangu balabe nti ekifo ekyo nakyo kikola ki fenno nga Uganda naffe tubatubeesiimye kuba abalambuzi bajja kujja nga balabe namugongo kuba ebifo ebyo bitono nnyo mu nsi muno manyi ensi ekola ndoza amawanga nga 15 mu naye kati otunula Saudi Arabia na Mecca ne Medina abantu bajjulayo ffe tulina namugongo so tufuna ne mu mambuka ewe tutyo ekifo kiba kirungi nawuddeko ne gundi Kazimba Mugalu yagambye gavumenti ereme kujjayo gundi ono mwami gye yasomera manyi kati gavumenti egenda phasing out to PTC eri mu upgradinga so yagamba at least oba bagireke oba bagizimbe baji upgrade etuke ku ddala lya kowa lya PTC basobola okwawadinga gundi degrees so ndowooza kiba kituufu okulaba nga olunaku lwali tulujjukira olw'omwami omanyi oluusi nti omwami yateekawo essula epya nti Bannadiini tebalina kuba nga batuulyowo emyoyo gyokka ku kigambo kya Mukama wabula balina okugyamu giraasi ezo oba gloves ne bajja ne bakwatako n'abakulembeze abakola ki ab'ebiti ebyenjawulo kuba nti tugamba nti obukulembeze nabuva eri Katonda so bano baba nga ambassadors ba Katonda balina okucekinga obukulembeze obulala so Archbishop ono yateekawo omukululo ogwo n'okutuuka olwali olaba nti abakulembeze b'eddiini bavaayo ne bakola ki ne bakuba ku nsulo buto abakulembeze abakola ki oba oli awo abatakoze bulungi otunula wano e Congo akalulu akawedde olaba nti kyaki gundi ye Katuliki yaliwo nnyo mu kusindikiriza yali president Kabila Joseph Kabila chachi ya kuba naye yali akoze eki atandise okuva ku gundi ku luguudo naye kanisa ne negamba nedda so ndowooza kino tukijja wa Archbishop ono nti yagamba ati tulina kutunuulira nti tusabe busabe tusabire abantu gende kutati kole kiwabwa tulina okukola ki okuvaayo ku nsonga ezikwata ku bantu n'ebibala n'okubyobufuzi bwabwe n'enkulaakulana olwaleero Church of Uganda ine ekizimbe kyeri mu kuzimba era ndowooza
banza bakitumye linnya lye baana bewola ssente era nawudde ngu Archbishop nga ajukisa president nti bakyabangi bakasene bu 16 president agamba nali manyi kyakola kye ensonga yakuvadda mu ddiiro nakino ekizimbe kyankulaakulana kyankulaakulana era ndowooza singa otunuulira Archbishop bonna abazze baddako kuva ono omwami yavaawo yaddako awo ndowooza yali bawali bamutanduza awani bawali bamuta awani ndowooza Salivanasi ndowooza yaddako awo ne banne basigala ne bajja naye bw'otunuulira nkooyo naye oladdala nti naye yali akoppa Archbishop Janan Luwum yali akola ebyenkulaakola ebyokukola ki kati naye kazimba mugabo lwali byageza okulaba ng'akola ki naye agoberera omukulu ogwo gwennyini so ndowooza waliwo ensonga kitulina okujjukira luno olunaku lwaleero neyanziza nnyo mwami Otebe n'okutusiigira ekifaananyi ekyo ku lwaki olunaku luno lwa Janan Luwum lukuzibwa history ndowooza omuwulidde engeri gyalambuluddemu ensonga sisobola kuba nga nnyongerako ekigambo nekimu njagala kuba nga mpulira okuva ewa mwami Mayanja naye ekyo ngenda kikola nga nsoose okuva mu kuwumulamuko katono nnyo The Voltage ye program gy'ogenda maaso n'okuba nga olaba tuwumulamu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Voltage program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba kulisaayo nnyo gwe atambudde naffe mu kuwumulamu kuno eweebale nnyo okuba nga ate okyatwekuumidde kwa The Voltage nkujjukiza ye program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba masannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa emu ey'akawungeezi okutuukira ddala ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Mayanja Robert Wels okuba nga ate njikutuusaako era nga mu studios ndimu n'abakulu babiri okuli omwami Mayanja Robert ono nno ava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change kw'ossa n'omwami Otebe Robert ava mu kibiina ekya National Resistance Movement. Olunaku olwaleero ba Robert bebeefuze studio era bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tugaayagaaya mu nsonga
nga bwe zitambula. Tunulira oba tukuba tooci mu Archbishop ono eyafa oba eyattibwa yali omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo Idi Amin Dada, era nga Archbishop ono ye Janan Luwum Jakalia, yes, ge mannya ge ago, era nga munnange ono gwe tugenda maaso n'okuba nga tukuba tooci mu ye okulaba ebyokuyiga ebimuliko eri abakulembeze b'eddiini, abakulembeze bonna actually nga saawuddemu nti baba ddiini oba bannono, wabula abakulembeze bonna kiki kye bayigira ku Archbishop ono. Ngenda kuba nga mpulira okuva ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, olunaku luno lusaanye okuba nga lukozebwa okusinziira ku background Mwami Otebe gy'atuwadde. Agalaganira ku background ya Mwami Otebe ali entitled ku opinion ze. Era saagala genda nnyo mu layini ye lwa nsonga bingi byogeddwa ku Archbishop Room. Njagala kwesiba ku ebyo bye batagamba abantu. Ekisooka ku byonna, Archbishop Room ne President Idi Amin bonna ba victims ba Cold War politics. But President Idi Amin, no, soka webuze Cold War politics chechi. Cold War politics amawanga nga bwe tulaba kati Ukraine ne Russia. Era naluliwe waliwo a very very big difference between the East and the West on ideological divide. East ngekulemberwa Russia n'endowooza yabwe y'abakomunisiti. West ngekulemberwa Bungereza n'Amerika ne Isirairi n'abalala n'endowooza yabwe ey'ekikapitalist. Endowooza ezo bbiri n'olwaleero zikyafutubadde ku nsi eno era ziri lethal. Omuntu yenna alina ayagala okuteekawo endowooza empya afuuka mujulizi. Gaddafi mujulizi, Saddam Hussein mujulizi. I can go on and on and on. Ono president we Burkina Faso yani yali celebrated nnyo. Eyo yemu ku crop ya Thomas yomu ku crop y'abakulembeze abali bagala okuleetawo endowooza efusuka ku y'abakapitalist n'ey'abakomunisiti. Abakomunisiti n'abakapitalist balwana mu Sematalo 1, Sematalo 2 generally. Ne bamala ne balabanga okulwana okuli direct beekubye nnyo ne bagenda mu ze bayita covert operations. Era awo CIA, secret services n'ebirala ne bifuuka ebyaki ebyamaanyi. Ekyokulwanyisa ekyali kisinga obukulu mu biseera ebyo bulimba. Era nga bwe twalabye nti Abamerika baakulembera ensi eno ne bagirimba nti Saddam alina ebyokulwanyisa zisabyalo, ne bakkirizisa buli muntu nti Saddam asaana okukubwa kye kizibu ky'ensi eno, ne bagenda ne bamukuba, bwe bamala omukuba ensi ne babuuza by'ebyokulwanyisa biriwa nga batamaaso. Ne ku Idi Amin bwe gwali. Baabwe Idi Amin enzija ye abazungu balina obutakkanya ne Milton Obote. Si bannayuganda ne abazungu balina obutakkanya ne Milton Obote olw'ensonga yali ayagala nnyo kwekubira eno mu East nga apromotinga socialism naye nga ateekateeka ograduatinga ayingire mu communism. Jjukira nti Uganda eyina ebyafaayo ne Bungereza by design eteekebwateeka okuba nga ekkiriziganya ne West n'endowooza y'abacapitalists, ba liberalists, name it. Akati Dr. Milton Obote ng'ali mu Commonwealth Summit ayogera ebigambo. Ebiseera ebyo Africa yandibadde emwegattako muyita Pan-Africanist. Okay? Naye ne boolaba bagamba Pan-Africanism nabo balina agenda y'aba West gye babeera bakola ki? Bavuga by camouflage. Yensonga lwaki Dr. Milton Obote baganya omwogerako nga Pan-Africanist. Naye ebigambo Milton Obote byayogerera mu meeting yali Singapore. Prime Minister wa Bungereza yajja n'agamba nti there is a brother here who is speaking as if he's not going to go back home. I doubt he will go back home. And indeed, Dr. Milton Obote did not come back home. What happened? Bungereza ne Isirairi nga basinziira e Sudan
bateekateeka okusuula gavumenti yani ya Dr. Milton Obote. Kakati bateekako Idi Amin nga balowooza, in fact waliwo omusajja Omungereza nti Amin is a bright chap. Yali musajja mukulu, yali ndooza Kano mu King's African Rifles, eyo yali ranka nene ndooza kati aba field marshal. Okiwulira? Naye Omungereza amuyita chap. Okitegedde? Kakati bamuteekako nga balowooza nti ejja kuba ddole nyangu yakola ki yakuzanyisa. Naye omuntu yenna bw'omwerevetinga n'omuteeka ku kigambo kye bayita fountain of horn, commander in chief, platform eyo mu exposinga ku bintu bingi nnyo, era agenda ku followers nyingi ezisobola okukyusa endaba ye yaki ey'ebintu. Ensonga lwaki bapresidenti baffe baba balungi nga bajja, ne bwe bamala okuyingira mu ntebe eyo 5 years later bafuuka. Ntegerekese. So Idi Amin abazungu entebe bagimuwa buwi. Okitegedde? Enkwe ezasuula gavumenti y'Obote zaakutegekebwa Sudan nga zitegekebwa kafulu mu kusuula gavumenti z'ebiseera ebyo eyali agent wa CIA mu Cold War politics. Ne bajja ne bakola olukwe ne basuula gavumenti ya Idi Amin ya Obote ne bateekako Amin. Ba advisor baali basinga obulungi baali Bangereza n'Abayisirayiri. Naye Amin yali munna Uganda, ayina ebintu bye yatakkanyanga na baki abazungu ne basooka bamu frustratinga. Naye olw'okuba Amin yalina love eri banna Uganda, ng'alina policies zasuulawo nga tosobola zirwana, Abangereza ne bafuna obuzibu obw'okontaininga Amin ng'alina support y'abanna Uganda. Because Amin yali president nga bw'omusibira ewaka ng'avuga akagaali muba muli awo ku Beni Kiwanuka His Excellency ayitawo. Yali muzibu nnyo. Kakati batuula ne bayiiya butya bwe bakyaya Amin. Amin yali darling e Buganda bwe yakomyawo enjole ya Ssaabasajja Kabaka. Amin yali darling bwe yalaunchinga economic war n'agamba Uganda economy yaffe eri mu bayindi. Abayindi basitizini ba Bungereza kiringa bwe tuva wano ne tugende Kenya nga ffe tufuga economy ya Kenya naye nga tuli baki. Ensonga za Amin abawandiisi b'ebitabo baziraze nti zaali za kitumbaavu. Naye kiki ekirwanya Russia ne Ukraine essaawa zino? Kiki ekyatwala America okuba Iraq? Amin n'agamba bano abagwira abayindi abatuuze era Amin bwe yabakanga batono abagenda India because bagamba an apple never falls far away from its tree. Bonna badduka bagenda London era juzi mbadde ndaba ku BBC babaddeyo n'ebikujjuko ebyokujjukira bwe bagobwa bwe bakomawo Bungereza abayise etya. Amin yali mutuufu. Therefore nyenda kyogera wano ne bwe mba nasiisulewo kiro kya leero Idi Amin teyata Archbishop Room. Lwaki tetuleetayo ku ba close relatives ba Luwum? Omuyalina omukyala nimbi lwaki tatujja natubulira story ya Luwum nga bamukwata amamujja mu nyumba? Ayinza okuba naye yatiisa. Kati njagala kuddako mu bigambo bya muganda wange Robert. Ayina ensonga gye yaleese nenjagala okujjako ekkooti eno nzina amazina nti kigambibwa nti Luwum avunaaniwa okuba nti yali akolagana n'abayeekera. Omuyeekera ebiseera byali Dr. Milton Obote ng'asinziira Tanzania. Kati nange kijje kunze nti waaliwo operation ey'okuwandiika amabaluwa ge bayita ekigambo kino kitwala omunaku, ebbaluwa zikitwala omunaku nga gaawandiikibwanga okutega gavumenti yali e Kampala yekolere ku bantu baayo. Ffenna tukimanyi nti n'olwaleero luno singa oteeberezebwa okuba nti oli mu bikolwa eby'okusekeeterera gavumenti n'okugijjako naddala nga weeyambisa eryanyi ly'emmundu tosula. Ntegerekese bwe byali bwe biriba n'olwaleero kebere ya Amerika tebasobola kukwasa kisa singa bakizuula nti oyagala kusuula gavumenti nga weeyambisa eryanyi ly'emmundu. Kati abayeekera abaali e Tanzania baaliyo babiri. Omu bamuyita Dr. Milton Obote, omulala bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni Arusha teyali muyite. Okiwulira? Naye olw'okuba Tanzania ebeera generous gyeri Uganda buli kaseera. Okiwulira? Naye ne bamuaccommodatinga. Era mu nkiiko zonna ezagendanga maaso Arusha, President Museveni was an afterthought.
naye yali smart. Dr. Milton Obote yalina nnyo diplomacy. Yali agala okwandamininga government ya Mwami Idi Amin by diplomacy. Nga ayagala kwapiringa amawanga gaja isolating bagiteekeko trade embargoes finally ekolechi collapsing. President Museveni n'abagambye bitebijja kukola. President Museveni yalina ekisinde kye bayita Flonasa. Flonasa eyo yawandiikanga amabaluwa. Jukira mu government ya Milton Obote gye bagoba Amini gyatwala Mwami Museveni yali mukulu w'abakessi. Era yali ali ku routines abakessi abamufaanana mu ndabika aboogera olulimi lwe era abakkiririza mu ye. Bwe yali adduka teyadduka nabo. Mwami bwe yatuulanga Tanzania yawandiikanga amabaluwa. Lilian Kanko ekyokulabirako otudde wano mu studio mukazi wattu okola mawulire go. Kakati mu post office box yo nja kubuulira waliwo abantu abanene mu NRA abali baddukanya post office, abali baddukanya airport, abali baddukanya telecommunication. Wakiwulira? Kati nga bwe tuwandiika ebbaluwa nga tuli Tanzania covert operators baffe bajja gituusiza ku muntu waffe ali mu post office agiteeke mu kabox ka Lilian. Era muntu waffe nga agenda n'ategeezaako abo ebyokwerinda whistleblower kyavadda si kyakakati nga agenda n'ategeezaako abo ebyokwerinda naye omukyala Lilian oyo tawostinga buwostinzi program naye alina ebintu ebirala byakola mumukeberemukko baabuwa otudde eno tomanyi bagendanga bajjanga ne bakebera mu kabokisiko ne bajjanga mu ebintu baluwa eyajja mu October wa 2022 eyaze mu January neyaze ku Valentine's Day. Ebbaluwa zino zagambanga webale nnyo webalire ddala mukwano struggle gikoledde ebyannwaggano era ekirabo kyo nga tuwangudde ogenda kukola ki ne bootalibawo tulikiwa abaana bo obuyambi bwe watuwadde bwatutuuseeko eyo ebbaluwa ne bwe bagifuna olwaleero luno ne bagikuteekako olwaleero luno wano mu studio tova ate babalumba wano babalumba wano ne babatwala ng'obukoko ku byambu naye ng'ate waliwo evidence bagisanze na mu mail box yo. So Archbishop Luwum is a victim of that conspiracy. Baabo we bamujweteke kyova olaba abajja okumunoonya mbu bajja olina ebyokulwanyisa n'abibalaga yalina sapuli naye ebbaluwa omanyi kye yali eyogera emmundu ze watusindikidde zaatutuuseeko. Era operation yaffe olunaku luno luli worth to celebrate for two reasons. One, olunaku luno lulina okuzuukusa church today. The entire doctrine of Christianity as it is supposed to be abantu bagivaako dda bali mu byabwe. Archbishop Luwum atujjukiza the true purpose of a religious leader, especially Christian, because Christian kugegenya Yesu Kristo. Yesu yali teyeerya ntama ku nkwatagana na injustice mu society. Abakulembeze baffe mu ndenzikiriza bali luddawo bakutta abantu ne babookya paasi. Juzi nawulidde omwogezi w'amagye ng'agamba ebyo si bya UPDF. Neneebuuza naye mu Uganda muno temubaamu authority ebbiri. Kale bwe basi UPDF naye era kijikakatikako okutubuulira abakola bino byebyani abakwata abaana baffe mu drone misanatu. Waliwo juzi gwe baabasa okuva enansana eŋŋumi n'enyoka ne bafuna backup paka lwe baamututte. Ntegerekese naye abanaddiini bino nga bigenda maaso bali luddawo balina ebibaasa byabwe ebyakkaki n'emmotoka empya. Nze nagendako ku church emu nga njagala kutegeka prayer demo. Musajja nangamba mwana wange nkimanyi oli mukulisitaayo naye tusaasire ebyo church tekyabitegeka. Olunaku olulajja mwatula amanya ne church njajjogera nengende ew'omulala ne mugamba munnange tukubwa tulinga misotaffe abatembeyi naye ati lisiti bwe tunajjawo Katonda ne tulaaja n'amaziga gaffe ne tugakaabira wano. Abantu abo nabo Katonda ajja kufuna engeri gy'akola ki. Nakati nkyalinda essimu ye nanja kukubira. Okay. Ntegerekese. So Archbishop Luwum fenga abakkiririza mu Kristaayo at least as faith
or as scholars oba academicians omwami oyo atujjukiza the true purpose of Christianity on one assumption tibibamwogerako byali bituufu. But at least I can attest nti without bibagamba mbu yayina emundu na biki naye ye ku pulpit ya preachinga nga realism ng'abakulembeze aboogerera n'abantu nabo ng'akola ki ng'aboogerera. Naye nze ekinnuma nti aspect eri endala teyogerwako. Waliwo omuntu omwe yaga nti bwe baali bajja okukima Archbishop Luwum abajja omukwata baali tebannayingira mu nnyumba mwalimu abaalimu. Mwalimu abaalimu. Okay. The assumption is abakwata Luwum bamukwata amaze okubwa amasasi. Ebyo tebyogerwa era neno station bajja jiggalawo. Because bino babikukuma wala lwaki onoonyerezanga William Pike yani yakimaki mu nsiko bwe yava mu nsiko yafuna kinyogereyo n'omulala neyanziza mwami Mayanja ngenda kuba kubanga banansiko ate bakama bange ngenda kuma ojo neyanze kansokezereko ewa mwami Otebe. Mwami Otebe ebyasa Archbishop bwe obituwadde byonna byonna era n'obyogera naye kakati bwe tudda ku mbeera eriwo byakyuka oba ate bye bikyaliwo na lwaki bikyaliwo oba lwaki byadda okujja katono mwami Mayanja kyagambye nti yaza kubanga takkanya nti ddala amini yataani Archbishop waliwo omwami yawandika katabo nkerabidde mu taito naye ndowooza bw'abanga teyali vice president wa Uganda by then mwami bamuyita Mustafa Idris ndowooza yakugamba nti ye kyamanyi amini mwenyini yakuba Janan Luwum esasi yali amumaliriza then bali abalala abagundi abakuumi bamini bakola ki so naye ogundi weeri awo mwami Mayanja ayinza obutamuwakanya seza ku bakagula mu gyatuwadde bisoboka ebyakoldiwo akati kyombuuziza nti ebyassa byayogerako ensonga enkulu zeyayogerako oba zeyafrontinganga nti olwaleero bikyalabikwa nga ki kyayogerako Archbishop Luwum yes nti abantu battibwa mbadde example yegundi yaba kyolina abalaŋŋo nti ye kyagamba nti abantu batiddwa naye ndowooza nti n'okubuzibwawo kw'abantu singa otunuulira Anake yaliwo ebiseera by'amiini embeera embi yaliwo embeera embi eriwa Robert ginyonyola abantu bagitegere guno omulembe ogwaffe baguyita information age anti kyekugamba nti tusinzira ku gundi ku bigambo ebyassa Archbishop nti waliwo obusosoze mu mawanga okukwatira n'abasirikale okuttibwa abalaŋŋo n'abakyoli so kyetugamba nti embeera yali mbi sikiba nti olwaliro ekyasobola okulabikako nti abasirikale battingana mu barracks olw'amawanga olwokuba nti so obusosoze mu mawanga kati tebuliiwo olw'okuba abasirikale tebasobola kwettingana so ndowooza kitekiriiwo kuba sinawulako nti waliwo barracks abasirikale bakubaganya olwaki era tutunula nti President Museveni yali ayogera NRM byeze emalawo nti ebibiina by'obufuzi byali biteekebwateekebwa babifomingwa lw'amawanga eddiini era bwe kyali ng'ekiro kibeera kya bulabe nnyo nti muwanga nti eno kabaka yekka nti eno DP abakatuliki UPC okitegeera jema abasiraamu Museveni agamba esi birungi byaleetera ki bireetawo obuzibu okwonagana kwawukana tegeeza nti n'ekonomi eyinza obutakula olwokuba nti lirya nigo nze ndi Muteesa gw'oli Muganda bwe ndi muwobula togenda bungulako olwokuba nze ndi wa UPC so ekyamawanga Archbishop yali akivumirira busosoze mu mawanga obwatula n'okutibwa kw'abajaasi abayitirivu enno ennyo naye ate otunula nti Mayanja kyagezako okuwakanira nti olwaleero tetukiraba era ne mwami Museveni bwe yawamba obuyinza bwe yalagazawo okurestructuring eggwanga yagamba buli mujaasi abaddewo jangu tukuwe omulimu mu gavumenti osigale ng'oweereza emirimu gy'obadde okola ki gy'obadde oweereza era ojje n'emmundu wabula teyagamba nti koleki mubatte olw'okuba nti eggwanga livudde mu Western eriwambye katutute
abagundi Lutwa yali wa ggwanga kyoba yali Aniena Lutwa teyali mu kyoli ndowooza so ekyo tetwakirabako mugundi mu ngeri so ndowooza ensonga y'eddembe ly'obuntu era ngaza okuba nga tuwatireti nti Uganda ezeyeeyubula olwokuba nti olwaliro lya naawe neewotwala gavumenti tosobola kutujjamu ffenna n'ogamba kati kazinde bamayanja abapya era mu biramu bw'osigala okolagana nabo nga obacekinga olwaliro eddembe ly'obuntu oleba nga abantu batulugunyizibwa naye teri kureti eri yaliwo wali ebize biri eliminated era ze bujjo nsiba bagamba so kati kino ekyakakwenza engeri gye yayisibwamu ekyo kitono akyekeza kugamba nti waliwo abantu abakyali tekifaananyi ekyo mu bannayuganda naye era gaba mawulire olwaleero nedda tegalinga mawulire omujjaasa okujja nakukuba nakujjako omukazi nakujjako obusente bwokoze bonna tegalinga mawulire kyalinga ekyo kindako kyalinga ekyo Otebe tukkiriziganye without partisan interest today mu history twawule ebyatugambibwa tubisubjecting ku tests tukole conclusion bwe twali tusoma batugamba the higher you go the cooler it becomes abaffe kituufu era batugamba nti the source of river Nile is in Jinja abasomye geography can you still profess that kati mbadde nsaba mwami Otebe nti oluvannyuma lw'ebyo byonna olwaleero human rights violations ziyinza okuba zirina a lot of publicity si lwakuba nti zikendedde but because communication egenzeemu ebintu bingi nti kati sitole n'eri ekanungu esobola okukwatibwa omuntu ali innocent atasoma journalism naye luli twalirayinganga ku BBC radio Uganda mpozi n'eye Kenya okiwulira naye bw'otunuulira rate of human rights violation ze ngamba zibadde constant throughout the regimes batugamba Nasulu yalisanga abantu sapatu kakweza bw'omugamba painting ekifaananyi kyali gimu eno n'eyamini olowooza kuwa kifaananyi kifaanana kiti naawe sobola okuba ndowoozayo nange era mbadde empe yange so ze kugambye nti bwe tutunuulira gavumenti ezivuddeko n'abantu obujulizi bebawa abakyaliwo olwaleero abayita mu regimu ze zonna Mamanja oyinza okuba nga tufaanagana nga fana tafayita mu regimu eno nze nalaba kuyobota era wali mwana muto wali mwana muto era oyinza okuba nga nawe bisoma nga bwenkola ki bwemisoma so abaliwo olwaleero abatuwako abaliwo obujulizi abaliwo abasajja bakulu bakugamba era kaleko ze lumu nali mpuliriza Katikkiro wa Buganda nagamba tosobola comparinga gavumenti eno neyobote kubyaliwo kuki akiwulira kubyaliwo you cannot drive an argument by generalizing wali abolition of kingdoms and chiefdoms kubanga mchanalilian tusimeko waliwo ekibuuzo abantu aboogera bwe bati balemererwa bongambye nenzikanya naawe nti Amini yayagala nnyo Uganda naye ate osobola okwagala nnyo cyane n'okyonoona right mukukyagala nnyo n'okola ekintu nga tomanyi nti oli okyonoona bw'otunula gwe gavumenti economy nti Amini alaba nti economy yaffe eri mu bayindi yali mutuufu n'ogamba nti ffe Uganda tulina economy yaffe naye kyekyali yali gundi edition entuufu y'okugoba abayindi nga ffe Bannayuganda tetunaba kumanya engeri gye bakwasamu economy era naye manje okimanyi nti President Museveni George tuleke ebintu by'abayindi Abannayuganda byadde balina n'abituddiza obudde bukyaliyo olwaleero nti n'abayindi benyini bakola ki boogera basudiri weebali gwagambe nti tebaddukira yina baddukirawa Bungereza era agamba yali Bungereza ng'apoota so naye nga tutunule nti Amini ayagala nnyo Uganda yes naye okugoba abayindi by that time Uganda yafunamu ki nekosebwa Amini mwenyini yengeri nyali yakola ki yatunda nti abawadde 90 days bakole ki bafulume tudde ku nsonga ya Janan Luwum anti tuli kugundiye ku human rights nti wetutunulira olwaleero tuliko yadde tusenvula
tetudda mabega embeera egenda etereramu ate mama gye bagamba nti tosobola kugeneralizinga nze gambye abaaliwo batunyumiza ekyaliwo ate ng'osanga nabo tebagana gavumenti ya NRM tebajagala bagamba at least mwami Otebe waliwo ekintu kakati bannayuganda arrest kati buli omu agitwala mu ngeri abamu bagiyita kiwamba abantu buli omu akitumba erinnya era UPDF nevayo negamba tewaliyo gye esobola kukola ebyo Mayanja soka tuleke mwami Otebe amalize submission nongenda kumanzi ewuwo obudde bukyali bungi budde bukyali bungi olwaliro arrest zero ekiwamba abantu tewali government esobola kuwamba muntu waayo olwaliro waliwo mukwano gwaffe wa NRM nnyo naye baamukwata ekiwulira gundi climate agency yamukwata naye wa NRM naye baamununira mu drone nola kutaka kyagamba nti NRM babo position bekwata no bagamba wano njagala mujje mu ngambe singa omusirikale ajanga alina akamaka tuuke n'akukwata n'akutwala bakuwambye as long as akututte nakutwala mugundi mu gazetted custody nze kyenkanya nawe procedure y'okukwata tugimanyi kyenkanya nawe nedda kakiribwe kiti omwami omuvuga gwe bakwatidde n'asana walabye ekyaliwo nga tokyogedde lwaki bano basabye backup n'amaso ne gakuba mu bbanga lwaki tebagenze weero singa tebannabakola fujjo sikyateeka nti buli kyateeka tibalina okugenda basabye na LC kyateeka wano wabaddengawo gundi nga LC teziriwo mwe mwenye baddukira mu kooti tibayimiriza okulonda kwa LC okumala emyaka 12 nga tetulonze bandi badde basavingaani ebiseera bali bakwata bali reporting kugambye nti mweje emyaka 10 kujonji maze mu kooti nga bulina kubansa bebaluwa yerosi ekiriwo olwaleero naye kamazezi yani katono ekiriwo olwaleero nti oluusi abantu baprovokinga gundi state apparatus gundi security apparatus ne bajja kukwata olw'okuba nti gwe omanyi nti waliwo wanupu waliwo FDC agamba banayo tebamutwala mwana waffe ne muteekawo embeera yonna loko mumanyi kati wa Digitalk weri gudi weri mawoli gali yawo nutaka kwevurungula awo polisi we kukwata yokolaki ngoganya arrest ninga tumanyi mama yanja njagala kyogere wana akolecha akasaba tulaba nti waliyo provision government omusika asokutekawo ki zone of force okukwata bino ebyo kutulugula tukwakuba bitange sikiwagerera bwe jomba gamba nti abakola ekyo bali okukola kutuvumbaganya government ekola ki eyalwale lati manja wadachi achokone kunagamba nti bali bakosa archbishop okuba bali bakakupromotinga ki style yawe ya capitalism achiwulira so ndawona olwalo bikyaliwo neyanziza nnyo mwami Otebe mwami Mayanja nyagadde yogereko ku role ya Bannadiini bwekituuka ku nsonga ez'okulaakulanya eggwanga oba ku nsonga ezikwata ku ggwanga ddyo nga ddyo balina kukoma ku kulyoowa myooyo gyokka oba nazino ensonga bazeyingizemu kubanga bagezezzaako oluusi okwagala okuwaako eddoboozi lye bateekawo ku bintu ebimu ebiba bigenze maaso mu ggwanga naye ate ne bagamba nomukome eyo eno temujjaayo omusajja omu yagamba politics define the laws and order naye ensi general ebeera n'abantu bano wammanga ebeera ne bannabyabufuzi ebeera ne bannaddiini ebeera ne bannamateeka ebeera n'abasirikale naye ebeera ne bebayita abagunjufu bwobozeeyo mu perspective ya France balinanga ba philosophers era ne mu Bayibuli tulina bebayita abagezigezi abasatu society ebeera n'abantu abo babeera ku altitude esinga ku bino byonna they try to always make sense bano bonna byebabeera bakoze ki byebabeera bakoze nti ffenna tukimanyi that in fact nze nakyusiza nokyusa there is no difference between politics and religion one complements the other however ba political actors batya be mulina bajja kuteekawo embeera ki eriba religious leaders okola omulimu gwabwe to the fullest bwe mubanga mina ba politician abalinganga abawano Bannadiini bajja kubagamba musigale mu Bayibuli yammwe naye nga ate Bayibuli bw'ogisoma omunadiini erina byemutuma okubanga akola ate naddala ey'obukristaayo gye nsiibamu gye ndooteramu Yesu Kristo nannyini nzikiriza ku myaka egi yatandikirawo okubagana ne state ku nsonga ki obwenkanya obwerufu n'ebiringa ebyo
So nze sikkiriziganya na muntu agamba nti buli omu alimu olubimbi lwe, naye ng'ate gwe olubimbi lwo lutandikira wa Bannadiini. Nati bwe bayinza okweyingiza mu byobufuzi ne bava ku mulamwa But religion is politics. Obukristaayo tulina St. James gundi version of the Bible yawandiikibwa William Shakespeare nga sponsored by King James eyali afuga Bungereza ebiseera ebyo eyafuna obutakkaanya ne Papa Vatican nga Papa amugamba nti omukristaayo awasa omulundi gumu ate ebiseera ebyo nga Pope ya ordinary abakyala abalangira n'abambejja abami n'abakyala abalangira n'abambejja mu Europe mu Roman Empire bebawasanga kati wa Bungereza bamuwasisa omukazi omugumba nga nabukalu nga abowa Kabaka James nabuza naye omusajja ono yajjawo obuyinza okumpasiza nansibako nkulaga the thin line between religion and politics. Actually nenzikiriza nze gye bambatirizamu eyabo Protestant, it was a movement defying the dictatorship of the Roman Catholic Church. Baba baganiddwa okweyingiza mu nsonga oba kuyingira mu nsonga z'ebyo. Nakugambye nti ekyo nakyo kikolebwa a specific category of politicians at a particular time. We have gone to places kati okugeza at one time eyo Russia ng'efugibwa Orthodox Church. And once the Orthodox Church says to them, there was a revolution that dismantled that. Ntegerekesi. Ngero olwaleero bwe tulina anyway sijja gendayo because I will offend some section of your followers. But this is what I wanted to say. Nti on principle, church and state, actually church is an element of state. State ndisomeseddwa nga it is a constant. Wabula government eri temporary bajja ne bayingira. Wano mu Uganda kyandibadde singa tubadde mu society eri healthy. Twandibadde nga archbishop ne cardinal oba ne I don't know structures of Catholic Church oba ne supreme mufti. Bandibadde bakalisivinga okay tukozese Kenya kirimo clear. Tikachanga ntandika kutegeera byabufuzi nabitegeera president we Kenya yani ye muzeeyi Yata. Oh, excellent. Oli then ne tugenda mu regime ya Daniel Arap Moi. Otegedde. Kakati muzeeyi okuva muzeeyi Arap Moi we yafa. The church in Kenya has received it has served on state functions okulayiza n'okusabira n'okuteekateeka abakulembeze abagenda okola ki abagenda okujja. Why? Because the politicians in Kenya they set out that. For wano mu Uganda president omu yayaniriza ba bishop yayaniriza ba cardinal era yayaniriza ba papa abenjawulo nga yali ki ali constant. Ntegerekese. So president bwoti ateekawo embeera nga Bannadiini mulina okuba ne limiti. Bino mbyogera kubanga Bishop Zack Neringiri at one time yali mukwano gwange atomanyi yalinga akulembera ebyokusaba mu State House ngera bwaba naasabisa samoniza asooka ziweereza mu advance nti leero ebyawandiikibwa tugenda kusoma mu Samwiri tugenda kuva ku lunyiriro lw'omusanvu ku lw'ekkumi tetusukkawo n'abaawo abiyitaayitamu n'amugamba weewaawo kati tusabe okitegedde. So church feffe kaffe tulimbiddwa mbu erina kusigala ku bya mwoyo byokka. Yesu Kristo bwe yali abuulira enjiri kakamalize kano Yesu Kristo bwe yabali abuulira enjiri yali all around ya interpreting nga amateeka gatakola era n'abagamba gano sigamenya kubanga sinze nagakola ki nenjagala gawa bulamu njagala gawa the purpose. Yesu Kristo bwe yasanga abavubi nga basiranye mu buvubi teyababuulira njiri yasooka bakolera ku byanfuna abayala nasooka abawe emmere. Bw'oba okola interpretation kitegeeza nti omuntu gwe bayita omukulembeze w'enzikiriza abeera all around player. Kakati oli yanokoddeyo agenda anti Archbishop Ntagali era atambudde bulungi nnyo mu kkubo lya nkooyooyo mu kutuliidinga mu byenkulaakulana. Which is okay. But the scope does not stop there. Wakiwulidde? Archbishop Ntagali oba Kazimba Mugalu
ajja kwanguyira nnyo kulembera endiga mu byenkulaakulana singa anaasooka okwadressinga challenges zaabwe socially and politically. Kakati kyakyeggula epolinga n'ensonga y'ebisiyaga. Naye wabaddengawo abantu abakuba enduulu nti buno obwavu obuli manufactured, obuli designed, obuli deliberate. Bwe mutabukubira enduulu nga bukyali mujja sanga ng'ekyaki nkalu. Because kyaki ziyimirizibwawo bantu. Abantu abo balina okuba ne ssente muki? Mu nsawo. Kakati kyaki y'Ebungereza yaga nti affe tugenda kugatta abasajja n'abakazi owe Uganda n'agamba sirimu. Watch the space. Lindirira ekigendo tuuka ku kyaki ya Uganda Kasaya yakoze statement ye. Okyegedde. So nze sikkiriza nti kyaki eyina olubimbi lwayo lwerima era lweyina okubeera confined into ate naye ng'ajjukira nti religion is a social aspect. Ate omukulembeze settinga social, political and economic trends. Nayanziza Mwami Mayanja. Mwami Otebe. Kakati bo Bannadiini bakoba ensonga zino baziyingiremu batabwe baba nga tebaweereddwa mwaganya kubanga bayisaawo eddoboozi lyabwe. Abaganda balina enjogera oba lugero Mwami Mayanja ajja kutangazaamu nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Sani balugero banjogera. Sabe olwogedde bulungi nnyo siyinza kugaana basozi kulya mirambo. Kakati olwaleero tulaba Bannadiini ab'enjawulo nga bavaayo nga banenya ku bikolwa ebibi ebikolebwa bantu sekinoomu mu gavumenti. Noza yali 2016 mu kulayiza President Ekololo. Omuntu yakulembera okusaba ko yali Pastor Kayanja. Era esaala ye yali egamba President olayidde olwaleero olayidde okukuuma eggwanga n'ebyayo netukusaba obugunde buli bw'enguze bususe mu gavumenti yo. Ompulira bulungi. Naye Kayanja akyalina ayenda kutukana olwaleero abatagambe ku gavumenti. Olwe tulaba gundi abasumba b'enjawulo kabe ogundi Dr. Kazimba Mugalu omwaka ogwedde gwonna Bannadiini basinga badde bajja bakola ki banenya gavumenti kuba togenda kusula Bannadiini okukwata emundu tekisoboka lwakuba nti bano kye baagala babaveeyo akatukute watukute embuukuuli tugenze ku kkubo oba tulumbye gundi poliisi gundi kyova olaba nti Kazimba Mugalu yagambye eggulo nti owekitiibwa Pulezidenti aba gavumenti yeeno ng'egoberera amateeka erwanyise obuli bw'ebisiyaga era kyalina okukola. Uganda Interreligious Council lyera bagamba etteeka liri balitukize. Kakati Mwami Mayanja n'abalala bo baagala Kazimba Mugalu nga gundi za keningiri erinnya lyo lyesomwa naye yali akulembera Black Monday. Bishop Zak. Yali akulembera Black Monday. Era nze reverandi wange gwezikiririzaamu bo kye baagala nti buli omu aveeyo nga ki nedda si bwe kiri newankubadde nti Bannadiini balina okuyingira mu byobufuzi naye obiyingiddemu otya olwaleero naffe tuyingira ntwogera ku byeddiini ne waliwo wetukoma naffe kyaki tetugobaayo waliwo bwe tukoma okola kyokugera ku byeddiini kati munaawo sinza alina okukola ki papa alina okyogerako ono kalidinaali alina okukola ki alina okyogerako kino kirina okwogererwa ensambya naye olwaleero Bannadiini baweereddwa omwaganya boogera buli omu nga bwalaba ensi nga bwekola ki bwetambula naye bavuddeyo nzijukira mawulire mukuba obubaka bwa gundi ba Easter bonna bugendedde ku mulama gumu kutulugunya abantu nga bano bannamawulire be balipotinga we bato okola ki bonna bujulizi ogundi bugezebwe buto so ndowooza Bannadiini tebakubiddwa ku nsoloboto era nekibafomingiza gundi Interreligious Council era batuula okulaba nti this time round kuba ndowooza bakyusa okulemeza after every 1 year ono bamulokole avako omusiraamu bw'atyo ki ekibateesawo gundi ezo era okulaga nti bakola ki si kulyoowa mu myoyo gy'abantu oba abagoberezi baabwe kuba buli omu oba nga tali mu Interreligious Council addeyo mu ssinzizo lye naye ebiseera ebisinga baba bacekinga gavumenti tekyabateesawo ki eyo gundi umbrella yaabwe eyo so mwebali nnyo batambulira ddala era bakola ki banenya gavumenti kubitatambudde bulungi naye jasobola okuba nti buli omu aba n'endowooza gyagala ikolebwe nti abaveeyo bambale amagandula bagende ku Black Monday abaja kumati Bannadiini bakola ki bakola nnyo olaba Mwami Mayanja ayogedde nti bakwata zigundi
gundi za kati ne motoka. What's wrong with that? Okay. Basa za kati. Ogende ne comment eno akadde kayinza okuba katutambuliza ddala ku speed eya waggulu. Ethan Mwina agamba Otebe, you seem to be touched by the story of Janan Luwum's martyrdom and the inhuman death he faced for standing up against bad governance and dictatorship, most of which events he died for characterize the current regime. Do you really learn anything from that story? Are you modeling this legacy and doing the very last you can to ensure justices and good governance? Nero benabona gunde kibuzo kye bitubale tuze tukubaganyako ebirowoozo bize njogera. Ze simbuganye ngambe nti waliwo omulumulo bukyagenda maaso mu ggwanga. Neera bujja kubeera checked. Ze kugambye eggwanga gye twalijja mwamanje tatagala kuwulira. Byali so rampant. Kigambibwa nti gye mwalijja gye lyava ate gye liringa gye oli yayimba mu luyimba ate ne bamuyingiza enaale. Ibyennyini ebyabalwanya byaddamu ne bamugamba jangu tuwa omugaati osirike va mu yalikuwa yali misinformed. Yamwanitula oluyimba yali misinformed. So nozagenda okuletinga birayimba yali. Era agambye nti gye liraga tegeeza twalijjayo ne tutuuka awantu ne libeera nga ddungi kati lisoba. Nekyo kyekugambye omanyi Senti buli omu akolera mu gavumenti ya NRM ajagaliza ebirungi. Era senti buli omu atawagira NRM ayagala eveeko. Mayanja omulaba nti kubanga NRM agikuba ku sobuzo nga tuli wano naye nga teagamba wayigira ebeera mu mutima. Wayigira ebeerako ofundafundako. Kati kyekiriwo olwaleero nti nfunda ku kiki saalaba ogambye saabiraba kati nfunda wabisoma so kati ngenda kubuulira kyekisabira nti twalitono bamukute bakoze eki ebyo tetugaanira bujja pulezida afaayo n'akola ki era n'abikoonako agamba nedda sagala kukuba abantu temukuba abantu temubaza mu byere twakola kibi twabajjamu. Actually nalabye omukulembeze w'eggwanga alina wa poliisi gwe yayimirizaawo ng'amubuuza ebibuuzo ku zino embwa za poliisi zikola zitya okunoonyereza zisobola kutambula bbanga ki luye lwaki tezikozesebwa especially mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ebirala. Era kati njagala Mayanja ambuulire nti mu mulembe gwa Amini Parliament yali ekola mulimu ki oba zikooti zali zikola mulimu ki olwaleba kukwata n'ogamba ati n'essuubi bajja kunzuza mu kooti era olaba nga baluddewo bagamba naye tukujjukidde mu kooti bamwite muba mulamu oba muki oba mufu edda tebyaliwo nga kyekyo biggweeraawo naye twaappreciating ekiriwo olwaleero ekibanga tekinaba kutuuka ku 100% tukkiriza kisenvudde neyanziza nnyo mwami Otebe. Mwami Mayanja nzizewo comment eno ngenda okusooka okusomera nga sinaba kukuweereza kibuuzo. Ethan Mwina ayongedde n'agamba Mayanja and sensationalism. So you're starting the propaganda that led to the Cold War you were talking about by saying that Amin didn't kill Luwum. I can predict that you will say it must have been Museveni. Comment eyo bwetu bwegenze naye kakati nkuweereza ekibuuzo kino abakulembeze ng'oggyeko ab'eddiini kyakuyiga kye bayinza okuyigira ku Archbishop Janan Luwum. Nja kutandikira n'abaddiini kubanga ensi ejjudde ebyokulabirako omukulembeze w'enzikiriza because fena at one point tugenda kufa era ffe abamu ekituleeta wano ne tulafuubana ndi wano studio embabula naye ekituleeta wano nga nti bwe ndifa abantu balyogera kikulinnya Mayanja. Kakati abakulembeze b'enzikiriza baddembe ebyokulondawo weebiri. Mwami Otebe bwe nali mu musomo e Nairobi ku university bagiyita batya njerabidde erinnya. It's a social university, social something to do like that. Nasangayo professor ava Zanzibar musajja musiraamu ng'ali ku institute y'Abakatoliki n'atugamba nti obusiraamu bulina endowooza bulina philosophy ega nti bw'olaba ekibi omusiraamu okukkiriza okusembayo kirwanyise n'emikono gyo olabe nga kikola ki kivaawo okwo kwe kukkiriza okusinga okuba okunene naye bw'oba owulira nga gwe tolina maanyi gakirwanyisa kale kivumirire. Okay? Yeah. Kivumirire. Naye bw'olaba nga n'ebyo kivumirira bikusumbwa kale kiviire. Abannadiini okwogera ku bibi
ebigenda maaso mu society tekimala because oli professor yaŋŋamba nti ako kabonero kakukkiriza okunafu. At best organize nga Martin Luther. Church ebeere space abantu gye basobola okufuna obuddukiro for psychological and spiritual nourishment. Fena tukimanyi nti during the genocide in Rwanda abantu baddukira makanisa. Naye omanyi ekyali makanisa? Bannadiini nga bayita ababanoonya nti bano bali wano Jambia n'enyoka. Neraliikiridde nti omwana oyo gwe bakwatidde Nansana ne bwe yandidduse ne yeesogga mu kyaki emu era bandi mukutte. Naye Bishop Desmond Tutu y'omu ku ba celebrated religious leaders. Robert, interest yourself with the works of Archbishop Desmond Tutu. Interest yourself with the works of Martin Luther, because he was a religious leader, and history is full of many like that. Bannadiini okusirika oba n'okwogera tekikyamala. N'okwogera tekikyamala. Atagenda kukwata mundu. No, who said nti obwenkanya buleetebwa mundu. Ekisite a symbol of injustice cannot cause justice. Okitegedde? But there are avenues that can cause change. Tosobola kuŋŋamba nti Musumba Kayanja obuli bw'enguzi bumuluma nnyo n'endiga z'asumba. To the extent nti ng'agenda okulayiza ye gw'asuubira nti alina ekyokukola ku nguzi. Era n'amulayiza ng'amulaamira n'amugamba nti kulayira olayira. Ogambye ogenda kuuma ebintu n'ebyabwe n'etandikira ku nguzi. Kayanja yali akomyewoko n'atubuulira byakomawa byali bitya. Oba nayo yali samoni ya weekend eyo. Tuliddamu ne tugisisinkana once the opportunity avails itself again. Abakulembeze ba church tebalina consistency mu bye boogera. Era babyogera kunoonya mabaasa. Ate bano abalala baliwa abatali bakulembeze ba ddiini. Abatali bakulembeze basically ebbanga lye namala nga practicing obukristaayo. Era mbadde njogera wano omusumba w'ekikandwa omubuulizi wa St. Stephen's Eruzira basindikidde ka text munsano genda okwenenya nsano genda okusabirwa ka message bakasindise wano. Naye kino kyenjogerako nti bwe tubanga tuli bagoberezi ba Kristo tuleme mugobererako bitwanguyira byokka because twafuuka ba Christians. Era bagoberezi ba Nabbi Muhammad bakako okumugegeenya byonna bye yakola. To the extent nti n'abakyala yalina banalaga naawe wasaki. Kakati abakristaayo tulondamu bye tukola ki? Tujja ne tubyogerako. Naye oli yatugambye nti that is a sign of weak faith. Tulabyeko Yesu Kristo kennyini yali organizer of civil resistance against injustice. Byakola kyoyagala ogamba bisaana PhD omuntu okutandika obi practicing. Mwami Kayanja President Museveni bwe wamugamba nti enguzi efuuse kizibu. Olina congregation ey'abantu abasoba 5,000. What have you done to build the power of that congregation to assert themselves against the vice of corruption? Kakati nze Mayanja awe ngambira nti eriyo abatakyangamba mutuzibirize tusabe. Era nzibiriza tutandika newe manya nti nabo bazibiriza nze nga ntunuulira kuba nina ebyokweka. Era awo wenyini we naddirayo n'ensima erinnya lye bayita Mukaajanga. Nga bw'obubaka bw'obusiibula. Basebe ne bannyabo abatulabye olwaleero muganda wange Ethan, you can call me a sensationalist. But these are facts. Robert bwe yabadde atandika emboozi yakootinza abawandiisi. Kati Mayanja ntuuse ku level tesi buli muwandiisi nti ebigambo bye mbitwala nga gospel truth. Because naye aba muntu ŋŋanze asobola okushapinga endowooza, okugiformulatinga n'okugipropagatinga n'agidrivinga home. Waliyo abawandiisi nga bo omulimu gwabwe gwa kusigaza the European supremacy. Okiwulira? Nga bwe baba bawandiika n'ebibi ebyakolebwa abazungu tebagenda byogerako, bajja kuyiya butya bwe babibereka ki omuddugavu. Njagala Ethan okuchallenginga mbulira President Idi Amin apart from
selected cases nga Robert naye bwatuga nti olwaleero si bibi nnyo. There are selected cases that we can't blame on state. Zenjagala ombulire ti Amini yakeera enkya abasuubuzi be yawa amaduuka holistically nga tasosodde. Ate yakeera enkya n'atandika obbatta. Nze nga yali atuddeko mu kirabu ya political science, it does not add up. Ida Amini yali darling. By the way, bakulembeze babiri linda maliriza nakano. Kamalize nakano. No, ngatana bakumaliriza genda n'akamwami Otebe ke yagambye. Yali government esobola kutta bantu baayo. Amini yali yaki? Government, actually that is my point. Nchirina mu history. I can even give you a good reference, Mwami Ethan. Nonyo mwami gwe bayita Yoga Adola. Yali private principal secretary wa Dr. Milton Obote. Akugamba abangereza bategeka emirundi esatu okusula government ya Milton Obote nga bayambesa amaje gawano ne birema. Olukwe kwe kulutwalewa e Sudan. Kwe kukozesa be bayita abanyanya. Wachiwulira? So, Banna Uganda balina a very strong bondage and attachment n'abakulembeze baabwe. Both Milton Obote ne Idi Amin. Omanyiro acha Amini yali muganzi nnyo. Because Amini bwe yakwata government bwe yagenda mu State House yakwata notices za Milton Obote n'az implementing. Dr. Milton Obote yali alina plan ey'okugoba abagwira. Wachiwulira? Ng'atandika n'abayindi. Amini n'akyexecutinga. Ntegerekese. Tetuddamu okutuula wano ne tulimba abantu mbu Amini yali tategeera, yali tamanyi luzungu, oyo propaganda w'olutalo lwaggwa kati teka tu stating facts Uganda etambule ng'egenda maaso. Ntegerekese. Amini abantu bamwagala nnyo era Amini economy nga akolagana ne corporation y'abantu yatuuka ku byanago n'omusajja akwata ennyonyi n'agenda kima Fresianis kati abantu abamu ze bakapitalizingirako okuteekawo the milk economy. Siibula abatulabi. Sinza na kusiibula. Nziza mwami Mayanja, mwami Otebe. Akamansukira nkakuweereza otuwa obubaka bw'obusiibula. Era nga nakugera ekigambo kimu. Nkitegedde nti ne bulijjo beboogera ku government ya NRM ne mwami Museveni propaganda musule bulungi. Neyanziza mwami Otebe naye mbadde nsaba ka statement yako katuddiremu bulungi. Siyasa. Kaveeyo nga bw'okaleese. Ati mwami Mayanja agambye nti ebyogero olwaleero bya lutalo kusiga Amini nziro. Byali naye olutalo lwaggwa. Bya kusiga Amini nziro. Kitegeeza ne Mayanja n'abalala bafaanaganya endowooza yaabwe. Mwami Museveni bamusiga nziro. Time will exonerate all of us. Wewa, sagala kubanga nyongerako ekigambo n'ekimu. Nzikirizayo mukyala Lilian. Njagala program ya leero njidde ticket njisindikire umutabani w'omugenzi Idi Amini gwe bayita Lumumba. Lumumba Amini. Because awandiise emboozi za kitaawe yenga bwe yamulaba. Ntegerekese. Naye era ziganye publishing bwa mu Daily Monitor mu New Vision mawulire ga wano gonna. Ali ku Facebook. Neyanziza gesagala kubanga nyongerako ekigambo kyokka. Ekigambo kyonna ku bakulu bibogeddeko olunaku olwaleero. Nze Omumbejja Luwum obadde olaba program The Voltage gaba masannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa ebeeremu ey'akawungezi okutuukira ddala ate ku ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga z'eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bwa Uganda n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera ng'ate obuusa amaaso. Mu studios mbadde ne mwami Otebe Robert Prince ate ne mwami Mayanja Robert Wels mbadde nabo mu studios olunaku olwaleero okubanga ate tukutuusaako program nga bw'osobodde okubanga ogiraba olunaku olw'enkya programs ez'enjawulo nga bwe zibeerayo. The Interface Show ne retired Colonel Dr. Kiza Besije ku ssaawa 4 so nga ate ku ssaawa 12 The Snap Talk ejja kubeerawo nnyo ate osobole okubanga naawe ojoota buli omulamu ogugenda okwogerwako tuulakalira ensonga ezo ojja kubanga ate ozoota bulungi nnyo. Njagala kwebaza abakulu b'enkoze nabo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza mwami Rogers tuli ahabwe tweyanziza nnyo shujja otuwadde olunaku olwaleero okoze omulimu gw'amaanyi nnyo so tusiima tusiimye bongerwa tweyanzeege omwami Katoto musiime nawe webale nnyo webale ddala omulimu gw'okoze ttiimu yonna nga bw'ekoze olunaku olwaleero mwami Jeremiah mwami Mokose Arnold Anthony mwebale nnyo mwebale ddala nze Omumbejja Luwum kambagaliza okubeera obulungi mweraba.
The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.